Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Kulamusizza muganda wange mwannyinaze enkyene ya leero. Njagala okwebaza Mukama Katonda atukeserezza obudde nga tukyali balamu. Saagala okirowooze nti gabadde magezi go nakutegeerako ng'okuba nti oli mulamu. Kubanga ku kyalo okwo kw'oli kutera okuba nga kuliko omuntu oba mulwadde oba nga kuliko omuntu atakyasobola na kuwulira wadde okwogera kubanga obulamu bwe buweddewo. Naye njagala okitwale nti mukisa Mukama okuba nti ffenna akyatuwadde obulamu. Ngeri ekitwesezaawo kwe kumusinza n'okumukola ki n'okumuweereza. Kyenva njagala okwebaza nti okoze kyamagezi era kya ttendo okukeerera ku nsulo yaffe ey'enkya. Muganda wange mwannyinaze njagala okukulamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne nkwebaza nti okoze kya ttendo kuba nti osazeewo okutandika olunaku lwo ku bigere bya Yesu ku nsulo eyo ey'enkya eva mu mbiriizi za Mukama waffe Yesu Kristo. Si kya bulijjo era tulowooza nti oli mulamu lwa magezi go. Waawo oyinza okuba buli lunaku lubadde lukya. Ne muliraanwa wo ayinza okuba afudde olwaleero bubadde bukya buli lunaku naye yeesanze bwesanzi nga tazuukuse. Kale nno gwe mukisa gwe tufunye ffe okubeera abalamu. Si olw'okuba tutuukiridde okukira abawummudde naye olw'okuba Katonda atwagala ffe ababi aboonoonyi tutereeze amakubo gaffe tuleme okuzikirira. Njagala okwebaza nti pulogulaamu eno gifudde kitundu ku bulamu bwo buli nkya ku Maliri essaawa 11:30 nti kw'otandikira. Ekyo njagala Mukama akikuweera omukisa. Kale nga tunabagenda wala nnyo amannya gange nze Ziwa Elia omuweereza w'ekkanisa eya Seventh-day Adventist esiŋŋaanibwawo Gaddafi Road e Makerere. Ku buuyi ku ludda olumu olw'oluguudo olwo waliyo LDC ate ku ludda olulala kuli ekitebe ky'obu Seventh Day mu Uganda. Kwebaza. Kale nga tunabagenda wala nnyo katubeere n'okusaba. Mukama omulungi w'ekisa njagala okwebaza. Ompadde omukisa okubeera omulamu ne muganda wange ne mwannyinaze. Omukisa guno ogutuweereddwayo Mukama. Tusazeewo tugukozese nga tutandika naawe. Obeere ekitundu ku bulamu bwaffe, ekigambo kyo kibeere entanda ne tusobozesa okuyita mu lunaku luno. Njogera gye tuli, kolera mu nze okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, njogere ebinaazimba muganda wange ne mwannyinaze enkyene ya leero. Ekisa kyo n'emirembe gibeere ku ffenna kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga kyaffe eky'enkyene ya leero nkiwadde omutwe ogugamba nti okuseesaamu omuliro. Ebigambo bino mbyogera naye simanyi emyaka abamu abayinza okuba nga muntunuulira oba mwali museesezzaamu omuliro. Simanyi oba mwali museesezzaamu omuliro. Omuliro gwe baseesaamu gubeera gwa nku. Abamu mukulidde mirembe ejja kuuka ez'amasannyalaze, mukulidde ku mbeera eza gaasi kuuka, olina sirinda ya gaasi eri awo mu kafumbiro ko kwotereza esseffuliya, temulabangako ku sseffuliya zikutte enziro evudde ku muliro ogw'enku. Naye ngambye nti omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe kwe kuseesaamu omuliro. Ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu bbaluwa ey'Abakolinso eya Pawulo eri Abakolinso essuula eyokusatu, ebbaluwa ey'okubiri ssuula 3 ssuula 4 olunyolo 16 agamba atya: kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ngaggwaawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo. Nkiddamu, kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ngaggwaawo oba ggwerera naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo. Mu kifo kye nakuliramu, mu maka ge nakuliramu, gaali
na ekyoto kwe twafumbiranga amazzi. Naye ekyoto kino oba effumbiro lino nga teririna kuggwaamu nku. Okutyaba enku kwabeerangawo mu biseera eby'ebbugumu ne mu biseera eby'obutiti. Nga ekyoto kino kirina okubeeramu effumbiro oba n'ekyoto nga tebirina kuggwaamu nku. Nga kale kitegeeza nti mu mbeera zonna mu lujja omwo oba mu maka omwo abantu baabanga n'ebbugumu eribamala. Manye ebiseera ebisinga abaana mu maka balwala endwadde ezitavaawo olw'okuba ennyumba enzimba ze bazizimbamu ennaku zino zirimu obunnyogovu bungi. Kale omwana n'abeerawo nga balowooza alina asthma oba alina ekifuba ekitawona, naye bw'obanga weetoolodde ennyumba eyo ojja kizuula nti waliwo obunnyogovu obukola ki obuba buli mu nnyumba obwo obutavaamu. Lwaki? Ebbugumu teriyingira mu nnyumba ate n'empewo tekola ki tesobola kuyingira mu nnyumba kuggyamu mpewo nkyafu n'okuyingizaamu empewo erimu ebbugumu okutta obuwuka obuba bufumbekedde mu nnyumba omwo. Kale buli kiseera ng'effumbiro lirimu enku twamanyanga nti amazzi agookya gajja kubeerawo. Era n'ebipapula omuntu twakuŋŋaanyanga ebipapula. Ennaku zino abantu n'empapula tebakyazikozesa okukoleeza esige, waba empapula zirwawo okukoleeza okukuma omuliro. Kye bakola nga akwata amafuta ng'ayiwako mu kyoto muli ng'ateekako akabiriiti ng'omuliro gwaka. Ffe twakunaamirizanga n'ofuuwa mu muliro osobole okukola ki omuliro gusobole okukwata. Oluusi guzikidde, oluusi gugaanye ne mugwimbira n'akayimba mukadde eri sirya nsugga za mu kibira, naye ng'omuliro gukyagaanye obugaanye kukola ki kukoleera. Naye bwe gukoleera ne gulyoka gukola ki gutereera. Naye nga kikye munoonya taata ne maama balina okunaaba amazzi agakola ki agookya. Ffe abato oluusi nga tulina kunaaba amazzi ganyogoga olyoke okole ki olyoke okule obulungi. Naye osaasira abazadde b'ennaku zino nti abaana abato nabo banaaba amazzi gookya. Omwana n'akula ng'ali awo luyongoyongo. Omwana n'akola ki n'abeera awo nga luyongoyongo. Awala mulina hiita mu nnyumba nti oyingira buyingizi mu kikanaabiro konoonyiga peesa amazzi ne geemikisingira mu taapu eri onoonaaba amazzi agabugumye. Eyo y'embeera ensi kwetuuse. Kale nabagambye nti ekyo omutwe ky'okuyiga kyaffe kwe kusesaamu omuliro. Ekyokulabirako kino kye mbawadde njagala tukifaananyirize n'enkolagana yaffe ne Katonda, nti omuliro ogw'okukkiriza kwaffe. Oluyimba lw'ekisevensidde tuyimba nti tuwe omuliro gwaki, tuwe omuliro ogwo, tuwe omuliro ogwo ogw'abajjajjaffe ogwabaawukanyanga ku nsi. Kale okukkiriza okwo gwe muliro gwe njogerako, nti omuliro ogwo tulina oguseesaamu buli lunaku. Kale Katonda bw'atajja n'afuuka ekitundu ku bulamu bwaffe, Katonda buli w'omusembeza mu bulamu bwaffe yayongera okukola ki okuseesa mu kukkiriza kwaffe. Kale bw'oba nga tasembedde mu bulamu bwo oba otambulira, bw'oba nga oli muvuzi w'emmotoka omanyi okuvuga akantu nga kakoze eki kaguddeyo ak'amafuta, akalimi k'amafuta akaguddeyo ng'akatala akako tekakola ki tekazikira. Ovuga emmotoka ova waka katala kaaka, n'okomawo awaka katala kaaka, tankayo tebeera nkoma amafuta agakola ki oli ku rizaavu kwokola ki kwotambulira. Kale olunaku bw'obanga Mukama tomukowodde kufuuka kitundu ku bulamu bwo n'okukkiriza kwo kubeera ki kubeera kunafu. Nti kale luliba lumu emmotoka erikuzikirako mu kkubo. Biseera ebyo nga amafuta gakalinya olutalo lwa Ukraine nga lutabuse amafuta gaalinya mu Uganda.
nga buli bwovuga emmotoka osiŋŋaana emmotoka ezisikidde ku kkubo ng'era omuntu mulamu toseka kubanga omanya nti amafuta gafuuse ki amafuta. Kale naawe ekukkirizako emmotoka ekukkirizako eyinza okukola ki okusikira mu kkubo ery'obulamu bwo mu nsi eno mwe tutambulira olw'okuba aseesaamu mu kukkiriza kwaffe tomukoze eki tomusembezezza kumpi nnyo mu bulamu bwaffe nga bwe twabeeranga n'enku mu ffumbiro bwe twabeeranga n'ebyoto eby'enku bwe mulabye amanda kati abantu ge beesibyeko n'amasigiri naye ng'ebyaffe biseera nabagambye byabeerangamu n'okutyaba enku. Kale okukkiriza okwo okutono kw'olina bw'obanga togenze nga tokuseesaamu buli lunaku mpola nako kugenda kuseebengerera kuggwerera kiringa bw'onoobeera ne munaku tadooba bw'obanga totaddeemu kawuzi kali kakanywekereza amafuta mpola kagenda kaseebengerera n'amafuta bwe gaggwamu ogenda okulaba nga kakoze eki kazikidde okwo kwe nayise emmotoka okusikako ng'oli mu lugendo lw'oluno lwaki olw'okukkirizwa okw'obukristaayo. Kale ekivaamu amazzi ago oba okukkiriza kwaffe nga kukola ki nga kuwola tekukoma mu kuwola kwokka ne kunnyogogera ddala. Omukyala omu kyava agamba mu kitabo ekyo nti ebigere ebitutwala eri Kristo agamba atya nti kyamakulu nnyo leero nga bwe kyali kibadde nti okwekwasa Mukama buli ddi tube nga twekwasa Mukama buli nkya nga gwe muganda we mwannyinaze bw'osazeewo okubeera ku nsulo ey'enkya. Agambe nti kyamakulu ddala nnyo era bw'agamba nti nga bwe kyali emabega n'ennaku zino kyamakulu nnyo nti tutandikenga olunaku lwaffe nga tuli mu maaso ga Katonda. Gwe gubeere omulimu gwe ogusooka. Togamba nti obudde sirina. Obudde tulina okubukola ki okubufissa okukkiriza kwaffe bwe kunaaba kunaakola ki bwe kunaaba kunaakola ki kunaanyezwa. Essala yaffe yandibadde nti Mukama ntwala Mukama onfuule wuwo mbeere wuwo nzenna. Enteekateeka zange ez'olunaku luno lwaleero nziteeka mu ki nzitadde ku bigere ebyo naye njagala onkozese nkuweereze mpereze mu maaso go. Beera nange Mukama. Kale byonna enteekateeka emirimu gy'engalo zange kabikole ki kabituukirizibwe mu ggwe. Kino kifuuke kitundu ku bulamu bwaffe olubeerera. Enkwezo ez'okukkiriza tuli muganda wange mwannyinaze enkwezo tulina okuzityaba buli lunaku. Enkwezo tulina ozikola ki okuzityaba buli lunaku. Pawulo kyavudde agamba mu Bakolinso ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'okuna olunyolo 16 kyetuvudde tulema okuddiririra naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu mu butuufu emyaka gye gikoma gyeyongera omubiri gukola ki gugenda abadde ayimirira ng'oyimirira bwantoogo otandika okwewetaawetamu otandika okukola ki okweweta. Gwe abadde atambula olugendo luwanvu buli ssaawa oba okola ki owummulamu oyagala booda oyagala kuvugawo mmotoka abantu abasobola okutambuzibwa atambuzanga ebigere kati oyagala kuvuga ki kubanga omubiri gwaffe guno gugenda gukola ki gukaddiwa. Naye Pawulo agambye nti kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu akola ki aggwaawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo. Omuntu ow'omunda tayinza kufuuka mujja nga Katonda si kitundu ku ye.
Pawulo kyava agamba nti guno ne bwe gukaddiwa gutya ate ffe twongera kwesiga Mukama na kumukola ki na kwongera kunyweza kukkiriza bwesige bwaffe mu ye. Bino ebibeera ku mibiri gyaffe kyebiva tebikola ki tebirina kutuyigula na kutujja ku mulamwa ogw'okuweereza Mukama. Emibiri gijja kunafuwa olw'emyaka naye tusigale nga tukola ki ng'omuntu ow'omunda olw'okuba Yesu Kristo Katonda okuyita mu Mwoyo Omutukuvu n'ekigambo kye tumufudde ekitundu ku bulamu bwaffe. Omuntu waffe ow'omunda ajja kwongera okubeera ki okuzzibwa obujja bulijjo. Ekitubeeza abalamu kwe kubeera n'essuubi, ate essuubi litambula na kukkiriza. Omuwandiisi omu yagamba nti bw'obanga tolina kukkiriza oba tolina ssuubi tewali kikubeeza mulamu. Kale tulina okubeera buli ekinzuukusa buli ku makya nga nina essuubi nti nina bye ŋŋenda okutuukako nga nkyali mulamu, kyekinzijja mu kitanda kyange. Singa saalina ssuubi, singa tewalina ssuubi nti emirimu gy'okola ginazza envuma, singa bwe kyali bwekityo, singa wagenda dda wakkirira dda ezzira kumwa oba wagenda dda ekaganga. Kale ebigambo bino bye njogera bye bitulaga enkola yaki okussa engeri gye butambuzibwamu. Kale buli lunaku tuweereddwa omukisa ogukowoola Mukama Katonda okujja afuuke ekitundu ku bulamu bwaffe. Essaala yaffe buli lunaku omuntu ow'okukkiriza alina okubeera nga muntu musabi. Toyinza kubeera na okukkiriza okutaliimu kusaba. Tekuba kukkiriza, kuba kwa bitundu era tekulina kyamakulu kyekutuukako. Kale bw'obanga oli muntu wa kukkiriza, essaala yaffe erina okubeera nga yakweweerayo ddala. Omungereza kyayita complete and total surrender mu mikono gy'ani? Mikono gya Katonda. Tweweereyo ddala. Kyavudde agamba nti ntwala nze nzenna onfuule ki? Onfuule wuwo. Era enteekateeka zange ez'olunaku olwaleero nzitadde ku bigere ebyo. Kale nkozesa olunaku olwaleero mu ngeri gwe gy'okola ki? Gy'onoosiima era gy'onooyagala. Oyinza n'okuba ogenda mu ofiisi naye nga bulijjo ogenda mu ofiisi n'otula mu ofiisi nga otula mu ofiisi okolera ku magezi go, naye olwaleero essaala ebeere nti Mukama ndi mu mikono gyo, byonna ebinaatuukibwako kabituukibweko nga bigenda kukola ki? Nga mbikola mu linnya lyo era mu ngeri gy'onooba onnuŋŋamizzaamu. Mu ssaala yongerako nti jangu obeere mu nze, fuga obulamu bwange era jangu obeere ki? Obeere mu nze. Era enteekateeka zange ziruŋŋamizibwe omwoyo wo muki? Omwoyo wo omutukuvu. Buno bwe bulamu obujjudde okukkiriza. Obulamu bw'omukristaayo omukkiriza bwe bulamu obweweerayo ddala mu mikono gy'ani? Mu mikono gya Katonda. Nga okkiriza era omuwadde olukusa okutuukiriza ebyo by'ayagala mu bulamu bwo obwaki? Obwa bulijjo. Sirina na kubuusabuusa kwonna nti omuntu asaba essaala efaanana bw'etyo nti okukkiriza kwo bw'obadde tosaba mu ssaala tolina kusaba ssaala nga bwe njogedde, naye bw'osaba essaala eyeekwasa enteekateeka zo ng'oziteeka mu mikono gya Katonda, sirina ssuubi nti okubuusabuusa nti okukkiriza kwo tekujja sibuusabuusa nti okukkiriza kwo kuyinza okubeeramu okubeera okunafu, naye kujja kubeera kwaki? Kweyongera buli lunaku. Enteekateeka zange nzikwasa Mukama, ekinajja kikole ki? Kyekinajja. Saagala obeere nga abaana bagamba sitya loosi. Ebya Mukama tebirimu ki? Loosi. Sitya loosi ndi boosi. Ebya boosi nedda. Boosi wo kabeera ani?
kabere Yesu Kristo okuyita mwoyo w'omutukuvu ye ajje abukale ku ntebe eyaki ey'omutima gwo. Olunyiriri olw'ekumi kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde nga tukola ki omuntu waffe ow'okungulu akola ki nga ggwaawo. Bino bye tulaba ebyokungulu biyinza okuba tebiwa ssuubi. Oluusi tuba twagala Mukama akolerewo naye nza okuba nga olwaleero teyakoze nga bw'obadde osuubira. Tetusaagala ebyebweru ebikwetoolodde bikumalemu ki bikumalemu essuubi n'obwesige mu Mukama Katonda wo. Omuntu ow'omunda sigala ng'omuliikiriza nti weewaawo Mukama olwaleero sirabye kinabadde nsuubira naye nsaba nyongera okukwekwasa n'okukwasa enteekateeka z'obulamu bwange mu mikono gyaffe. Ojja kulaba nga okukkiriza kwongera okunywezebwa era okukkiriza okwo tekujja kuddirira era tekujja kukola ki tekujja kunafuyizibwa kubanga Mukama mugabi wa birungi eri abo abamukola ki abamutya era abamwesiga era abamukkiriza. Njagala kwebaza Mukama Katonda nti olwaleero olunaku lw'olutandikidde ku nsulo ey'enkya. Ku nsulo ey'enkya kuno kulabidde nti oluusi ebintu ebyaffe bituteekateeka tebituukirira kubanga tetuseesezzaamu omuliro. Omuliro bw'oba toguseesezzaamu gujja kuzikira. Gujja kulowooza nti gukyaliwo naye buli we gubeera nga totaddeemu nku omuliro gukola ki gujja kuzikira. Ekyoto okusigala nga kyaka era ekyoto ky'okukkiriza era eky'obulamu bwaffe n'enkolagana yaffe ne Katonda okusigala nga kikyalimu ebbugumu tulina okuba nga twongera okuseesaamu omuliro. Mukama atuyambe twongere okuseesa mu bulamu mu kukkiriza kwaffe n'okwongera okumwesiga okuyita mu kigambo kye okuyita mu kusaba okukkiriza kwaffe mu kuyinza okunywerezebwa. Mukama njagala okuwa omukisa olw'okuba osazeewo olwaleero okutandika ku nsulo ey'enkya ate nje nkusaba nga nkwegayirira by'oyiga nange ofune obudde obigabana ne baganda bo mikwano gyo mbokola nabo ku mulimu. Oleme okubeera nga gwe omukisa ogufuna wekka abalala basigale nga bali mu nnaku olw'okuba tebannafuna magezi gano gofuna buli nkya. Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Omulungi ow'ekisa Mukama tujja mu maaso go enkya n'eyaleero nga tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera n'ekyokuyiga ku nsulo ey'enkya. Muganda we mwannyinaze nsaba alaba omukisa mu mirimu gye gyagenda okukola olwaleero. Naffe nange nsaba omukisa gutambule nange. Bwe guba nga omuliro gubadde gugenda guseebengerera nsaba olw'ekyokuyiga kye tubadde nakyo tuyigirize okuguseesangamu tuguseeseemu omuliro ogwo guleme okuwola wadde okunnyogoga. Okwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.